na National Platform abanyagiddwa obuwanguzi bwabwe mu Kalangala nekitukakasa nti Allah alina ebintu byayogerera ku bantu. Mukyala Nakimuli omugenzi bwe yali afa yagamba nga tannafa biseera ebyo yagamba nga bankubira amasimu nti tojja kulayira mu kifo ekyo, tulina gwe tukyagala mu kifuba mirembe. Naye byonna Allah yagera. Kama waffe Secretary General David Lewis Rubongoya, Babakunza Bibu Bwembo, ba Honorable Nalukoola, Bankerettanyi mwenna tubeebaza mwalwanyi obutalo ku lw'abannakalangala eddoboozi lyabwe libe nga liwulikika. Naye bannaffe abakalawo okubanga eddoboozi ly'abalala lituulirwa tebakikkiriza. Naye Allah ajja kutusalirawo ekituufu. Sebo nzikiriza nkubwa eggulire eriri eno. Olunaku lwajja ensi yawuniikiridde. Ababaka abatoogerangako kigambo kyonna mu paalamenti wadde okukolola baavuddeyo n'ekigambo ekigamba nti twagala kuggyawo kya leader of opposition kulondebwa ekibiina ekiba kisinzizza ababaka abangi. Ebbanga lyonna muganda wange n'abatuwuliriza, ekifo ky'obwaloopu si kyo tulwanira nti kifo, naye tulwanira amateeka gabeere nga gakola ki? Gakola. Ebibiina byonna ebibadde bibaawo FBC yalonda Bogengala Tigo bakizini kiza bafula ogutu nga tewali anyegamu NRM. Naye NUP olwakwata ekifo ekyo Joel Ssenyonyi n'akituulamu. Bukyakituulamu basaze olukujjukujju olwa buli kiko okulaba nga bamujja mu kifo ekyo ne baleeta etteeka lya lumu ne ligwa butaka. Naye kineewuunyisa era ekyewuunyisizza ensi nga maliriza nti abe NRM ate be baagala okusalirawo opposition. Kwegamba ne weewuunya bano ababadde nga bagamba mwalonda leader of opposition n'ababaka ba paalamenti ne muwa legitimacy gavumenti ya Museveni. Kati ate gye baawa legitimacy ye yagala okujjawo yagiwa legitimacy. Naye nga maliriza ekifo ekyo si kya Joel nga muntu, kya kibiina kyonna ekiba kikufa ekyokubiri ne NRM bw'ena ekikwata ejja kubeera mu kifo ekyo. So mukole amateeka nga temutunuulidde bantu. Era kyennyamiza era twasabye edda bannamateeka abaffe okuli Muwadanku Nnyingi, Ssebo Muwadanku Nnyingi kubanga nga makolo kusaba ekintu ekyo kitapute kuba oli musajja munnamateeka omukundiifu Abdallah Kiwanuka tulabe nga tukivvuunuka. Nkiriza mpiseewo babiri basatu nziruke. Nja kusooka munywanyi wange Honorable Abubakar Kawalya Munalubaga North. Nja kuzaako mukadde waffe ali Nganda Mujanyama Munamakinde East. Sembeeyo n'okutegeeza eggwanga lyonna nti tulina amadda ga Mbogo ekibuli nga 28 egimu ku mikolo egy'amaanyi egimanyikiddwa mu ggwanga lino. Sebo wategedde empologoma we yawulugumye n'abasajja Kabaka yagambye mukomye okulinnyirira eddembe okujooga abantu. Ongera okusabira muganda waffe Eriasa Lukwago yali yonna abatamanya Nganda balowooza nti bayinza okusinga Allah obuyinza bamugye mu bulamu bw'ensi eno ekitajja kusoboka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo abadde Makolo Kavuma Alhaji bwatyo wakutegezeza. Kiza nkutegeze nga twolekera mu kanyumiriro kaffe aba Regan Natural Life Massage and Hub Center abasangibwa ku Lubaga Road nga oyise ku Ngalabi n'amafuta ga Stabex bakujjanjabisa eddagala ly'obutonde bakujjanjaba endwadde zino wammanga pressure okusanyalala infections sukali oba diabetes allergy prostate amaanyi g'ekisajja omugongo ebizimba n'endwadde endala nnyingi nnyo bakola ne massage nga bakozesa reflexology olulimi lwa kisawo reflexology habula baba musawo gwe kakati nze hydrotherapy aromatherapy nga bunyumidde ate nga balina n'eddagala lya habu okumanya ebisingawo bakubire ku simu 0748 52 7 8 oba 0765 32 62 69 oba wasange ku Lubaga Road nga oyise ku Ngalabi n'amafuta ga Stabex bebannaffe aba Regan Natural Life Massage and Hub Center mpola mu mbeera yonna kankole nti Mutecheeka amakumi asatu gokka tukwetolooza ensi yonna
buli kumacha netukususulira amawulire nga bwe gabadde ku ssemusinga wa Bulaaya. Olutalo luzze, olutalo luddamu n'okukoleka ensonga ssemasonga wakati mu ddwaniro. Benjamin Netanyahu ategeezezza agamba nti ne mu Azerbaijan nayo baavaayo ne bakasuka ebikompolo okulumba eggwanga erya Iran. Pulezidenti waabwe avaayo ategeeza agamba ffe bannange Iran wamma bakulimba, Iran bakulimba batuveeko, tetubiriimu ebyammwe, tetubibangamu era tetujja kubibaamu, mutuleke mutwesonyiwe. Weyongera okumanya buli kumakya okuva ku saa 12:00 paka ku saa 1 okumakya mu Kanyomero. Weyongera okumanya. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe. This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa. Okay, aliko Pale FM, aliko kula eri omuntu wa bulijjo mpola ebale kulaba nti ate mukwano gwange gyoli webale kukwasaganya, webale kubeerayo, webale kugumiikiriza. Twabagamba twongere okulaba nti tubeetolera nti mwe bakama baffe bassebo ne bannyaba batuwuliriza. Programu eno entandikira etandika ku 11 World Cup munnange tufunamuko okutaataaganyizibwa ate nga nabyo bitukuwa biggasa. Twagala omanyi bice bifa mu mawanga ag'enjalo ne kusaidia ebyemizannyo. Kyovula banga olumu ndaba ku 12, olumu n'ompulira ku 11 kitundu, olumu n'ompulira ku 11 zennyini, olumu n'ompulira awo ku ssaawa emu. Tugamba tulwana nnyo tusobole okulaba nti ate naawe tugenda okuva wano obudde bugenda okukya ng'oli mumanyi. So mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala ne programu z'endala waliwo n'abeekawungeeza wonna mwe mutataaganyizibwamuko, tubataataaganyamuko ne programu z'ekiro. Kati programu kola ssente oluusi kati olwawujjulirako ne ku mpewo, naye nga munnange twagala kulaba nti ate tukutuusaako ekirungi ennyo kisobole okulaba nti ate munnange ofunamu nanti olyawo ng'omugaggaze abagagga ababedde bagamba World Cup atuuse nti eyo twagala muteekamu ssente muteeke ku mpewo tusasudde. Kati manya tuba tulina okumalayo ssente zaabwe mpola mu mbeera yonna. Tugende maaso, tugende Middle East. Leero wentandikira Middle East ebiriyo sayidi emu bisanyusa, sayidi emu tebisanyusa. Mu Middle East mawanga gali gennyini muganda wange ampuliriza mpola. Kakati nze Kinobe nabagambye dda, nze Kinobe bannange. Isirayiri waliwo jeno, Isirayiri bagenza okugattagatta okubanga abeeyungayunga. Omanyi meeting zituulibwa enkya n'eggulo, bagenza okwegattagatta nga banoonya ekizibu kyabwe. Ebimu ku bizibu ng'oggyeko ekizibu ekinene ennyo eky'eggwanga erya Iran. Bagamba Iran kizibu, era kizibu ekinene ekyetaagisa okusolovingibwa, okumanya nga kizibu gye bali. Bakwata eggwanga, bakwata ssente ne bateeka ne balinnya ennyonyi ne bagenda munda mu ggwanga erya America super power ne basaba Trump ajja abayambeko ku kizibu kino. Bassebo ne bannyabo mukkirize mbategeeze nti ekizibu ekyaleeta eggwanga erya America nga kiyambibwako eggwanga erya Isirayiri n'amawanga aga Buwarabu agamu kikyalemeddewo. Ekizibu kikyagaanye okuseeseetuka. Kyo kinene, kiriko superggulu, kiriko buli kimu kyonna. Banange ekizibu kinene nnyo kya ggwanga lya Iran. Isirayiri kati bagambye ekyo kizibu kimu. Bazudde ekizibu ekyokubiri era nga bagamba kino kyo tebagenda kirinzalinza. Ng'oggyeko ekizibu kino ekizibu kya Iran kirina akaana ka Lebanon, ekyo kitwalire wamu n'obubinja. Kati waliwo ekizibu kiri munda mu ggwanga lya Pakistan. General Munir, ampuliriza General Munir
Isirayiri etegedde egamba tugenza okugattagatta neeno gye tuli tetwandituuseeyo wabula Field Marshal bamuwa era Field Marshal General Muniru munda mu ggwanga erya Pakistan bagamba ono kizibu nnyo era ayambyeko indirect ayambyeko nnyo eggwanga erya Iran otuuka ku buwanguzi era ayambye nnyo eggwanga erya Amerika okukwata ekkubo okuddayo ng'alitiisatiisa era alwanyisizza nnyo eggwanga erya Isirayiri okulaba nti likubwa bagamba ekizibu kyaffe tetugenda kukironzalonza kino si kyakuwa butwa kino ekizibu si kyakuweebwa butwa nedda ekizibu si kya bagamba tukikuba ekikompola nga kye twakuba Kasimu Sulaimaani nga kye twakuba General Mahdi nga kye twakuba Ayatollah Ali Khamenei Supreme Leader omugenzi bagamba ekizibu kino nakyo kyetaagisa ddagala eryo era bagamba tugenda kinogera eddagala Pakistan ebitegedde wakati nga mpuliriza Pakistan emaze okulaba nti ate ebitegeera baga Iran evuddeyo egamba mugeze mukwate ku kizibu ekirala naffe ekizibu tujja kuvaayo tubeŋŋange ebizibu nga bigenda biwera ampuliriza ebizibu nga bigenda biwera ampuliriza oluvannyuma lw'okutula meeting ez'enjawulo wali mu Switzerland abasajja ab'eggwanga erya Amerika akiza nkutegeze n'ab'eggwanga erya Iran walengera abasajja we balinga beeragaalaga abasajja beeragaalaga wali ab'eggwanga erya Iran waliwo ensonga Amerika zeegamba ze bakkaanyaako nga Iran eziganye era Amerika etandiikirizza okuvaayo ebagamba nti mwaba Iran muli mu kuziimuula peace deal eno era Trump abategeeza abagamba wakati nga muziimuula peace deal eno nja kudda I'll come back nja kukwata ekkubo nkomewo mumwe mmwe mwanneragiralagirako nga mugenze mu Switzerland mwemiimamiima mweragaalaga mulinga bawala temuli bakazi muli basajja bannaffe muleke kutweragirako sebo beeraga bano badde okimanyi bano abakulu beeraga Ayatollah babayise ba Ayatollah guys are crazy Trump wabayise Ayatollah guys are crazy balalu bapangulukufu beeragaalaga abagamba nja kubamala ejjoogo bamukola ki Abbas Aragache minisita w'ensonga z'ebweru ow'eggwanga erya Iran alina PhD tetwabagamba ku University of Kent wali mu UK yafuna PhD mu UK University of Kent n'oluzungu yalusomera eyo era musajja mwogezi wa luzungu ali fluent nnyo mu lulimi oluzungu wabula we baali mu meeting wakati nga Aragache Abbas ne Galibaf speaker tebakozesa luzungu tebakozesa luzungu bano abakulu bayogera Lufarsi lwe Luyirani official language boogera Luyirani era baatuka bakwata omuzindaalo badda mu lulimi lwewaabwe nga vice president w'eggwanga erya Amerika alaba J.D. Vance ne bammemba abalala delegation yonna okuva munda mu ggwanga erya Iran we balaba Abbas Aragache nga ayogedde mu lulimi lwewaabwe Olufarasi Oluyirani nabo ne bakyusa era J.D. Vance yabeetegereza atunuulira agamba kaninde ku Galibafu sipika tulabe eyo osangana akozesa ku luzungu yakozesa Luyirani yayogera mu Luyirani kakati Trump osobola okugenda ku mikutu egyenjalo n'oteekamu olutuulo olwali mu Switzerland bajja kulaga bana bakulu nga boogera kakati bamala bategeeza bagamba nti bo beeteefuteefu era bagamba nti bawulira nnyo emirembe nga bakozesa nnyo olulimi lwabwe oluzaaliranwa Iran we yatyo yabategeeza nti mutusonye tuwulira nnyo emirembe nga bakozesa nnyo olulimi lwaffe balinga nze kasita ojja mu maaso gange nenkuzuula nti omanyi Oluganda nenkuzuula nti omanyi Oluganda newe bwegera oluzungu oluva mu ggulu njogera mu Luganda okitegeera newe ojja nga oyogera Lujamani
nkuddamu mu Luganda mpozi singa tomanyi Luganda kubanga lwensinga okutegeera okimanyi nti abantu bababbira nnyo mu nnimi ezitali zammwe eyandigambye yes n'ogambawo nno eyandigambye no n'ogamba okay ne bakuferera awo yandiguze ekintu ku bbeeyi eya wansi olw'ensonga nti mwogedde mu Luzungu bambi tolumanyi musajja wattu mukazi wattu okakana ogambye okay let me pay okitegeera kakati nze yo tonfererayo mu mbeera yonna abasajja bano bakozesa nnyo olulimi oluyiraani kakati Trump ategeeza agamba wakati nga mutwematirirako mutandise okuziimuula bye twakkaanya bano Trump agamba mwali mu meeting Trump alyoka asindika message etiisatiisa so wali mu meeting batudde ku tebo ye Trump ng'atandika agenda ku Twitter atwikinga agamba nti Iran kasita batakkiriziganya naffe bajja laba ekinaabatuukako laba message Abbas waagiraba laba message Abbas aba ataganjula essimu wagwa ku Twitter ya Trump nga yakatwitinga meeting etandise n'agamba Galibafu ayakulemberamu enteekateeka mugamba sebolengera kino ki nti bitegeeza ki agamba ali mututiisatiisa meeting bagiyiwa meeting abakulu ne bagamba bino biki tuli mu meeting babagamba Iran yabagamba tujja mu meeting nga temutukaka nga temututiisatiisa era bagamba Trump bimenyewo otherwise tufuluma tebeekandaze mu meeting omutabagambye nti bambi era owe Pakistan yayimirirawo nabagamba nammwe mujje oli mumumanyi muveeyo mujje muteese ne balyoka bakakkana era mugambe Trump asooka akijjeyo mugamba withdrawing ekigambo kyakozesezza osaaga kakati Trump agamba nti twakkaanya era bamulengeddeko olunaku lwajjo ng'agamba nti ttiimu eya International Atomic Energy Agency bakkaanya IAEA bakkaanya bajje bagende balambule nuclear ow'eggwanga erya Iran wano weewali okulya mpuliza n'okkomba essuwaani wano weewali okulya n'okkomba essuwaani Iran ebagamba temugenda Trump yavuddeyo n'agamba nti wiiki eno abakulu bano aba nuclear bagenda kujja bamulambule Iran yamugamba tetubikkaanyangako tetubyogerangako era twakulabulirawo ne tukugamba nti ekiyitibwa nuclear tetugenda kukyogerako era twajja okimanyi gwe kennyini wagamba okay kati Trump avuddeyo agamba nti twabikkaanyaako era n'aba nuclear bateeza bagamba nti akadde konna beesogga eggwanga erya Iran bakebere nuclear IRGC bagambye babawaana mugeze ani yabagambye mujje tetunnabayitako era temugeza ne mukola ensobi ne mujja eno endagaano mwagiziimudde dda musooke muve mu Lebanon newe muva mu Lebanon Israeli newe eva mu Lebanon tetukkaanyangako ku kya nuclear kujja kumwekenneenya bano baabagoba lwaki nti mu 2025 IRGC etegeeza egamba nti bano abakulu aba International Atomic Energy Agency IAEA kitonde kivunaanyizibwa ku nuclear mu nsi yonna era kimulondola kimwekebejja kirawo batodduse n'ogiteewa mmwe kyajja ne kirambula nuclear wa Iran kimala okumulambula waayita ennaku 1 2 3 4 5 6 7 Isirayiri n'etandika okukasuka ebikompola ng'ebikasuka kumpi ne nuclear wa Iran yeebuuza mwakava kulambula nuclear waffe mbadde temumanyi waali nga n'Amerika yeebuuza aliriddawa Amerika kyeyakola ng'esindika bano nti bajje balambule nuclear kumbe bazze kubalabulira nuclear aliriddawa ali mu kifo bwe kiti yenkana bwati waayita ennaku 7 zokka
America Israel bakwate ko bajja balumbe gwanga erya Iran ero kakananga Israel America ekutte bitu bomba ekasuse ekubye ku nyukira we gwanga erya Iran kati Iran egamba temutulabanga mukwate kubo tubagobye mugende tetwagala bantu bangambo tetwagala bantu bannanfuusi era Iran ekomba ko erime egamba temusobola temugenda kumulambula Trump agamba ngenda kumulambula Israel agamba tulina okumulambula Iran egamba baba wana mujje mumulambule oba muli basajja baba wana obusajja mujje mumulambule kakati awe wali okulya no kombe suwane awe wali okulya no kombe suwani abanene bategeza bagamba ensonga ziri bbiri zokaffe Iran zetegeza zegamba babagamba muve munda mu ggwanga erya Lebanon babagamba muve munda mu ggwanga erya Lebanon era Iran egamba nti Lebanon aba Lebanon bakwano baffe bagamba Lebanon considered as a dear to us as our very lives bano bagamba nti mu bulamu obwa bulijjo Iran bali party ku bulamu bwaffe obwa bulijjo era bagamba temusobola kutwawula n'abasajja ba Lebanon temusobola kutwawula our Lebanese friends bana ba Lebanon mikwano gyaffe nnyo have stood besides Iran in difficult times bayimiridde babaddewo ku ggwanga erya Iran mu kaseera ak'obuzibu era Iran egamba tujja kubeera nabo tujja kufa nabo tujja kufiirwa nabo ab'eggwanga erya Lebanon abasajja abayizibullah abasajja muganda wange ampiza abayizibullah bagamba musooke mutereeze wali otherwise olutalo babagamba nti lujja kuddamu we mutava munda mu ggwanga lya Lebanon bagamba baani basajja ab'eggwanga ali ku Pale FM erya Israel kakati waliwo abatuula obufoofufu waliwo ababitegedde nti Iran waliwo muganda wange ali ku Pale FM baba abitegedde kati bagamba nti owaayi atatya musajja munno oba ogoba musajja munno lekamu agakuzza omanya wookoma omumpi waakoma waakwata waliwo abategedde nti Iran ono wootamwesooka tugenda kwolekera ebizibu batandise okumugamba baby darlings sweetheart Iran how are you mawanga ga Middle East gegaliwa gagano kiza nsooke ntulezi banaffe aba Royal Healers bagamba nti mu mbeera yonna bagamba nti mukwano gwange mpuliriza ng'olumizibwa omugongo amagulu gakuluma olumizibwa ng'ofuuyisa okalubirizibwa ng'ofuuyisa oba osindika bwoti omusulo gulwawo okujja soka kwekwata ku kisenge bagamba prostate olwo agenda akula susu taggwaya n'asigala mu ngoye ate n'otambula n'engoye nga owunya susu ate oluusi wosanga ng'oli musiraamu anti eva munnange buli kadde oba olina okusinza ate engoye oziggyemu ate oli ku mulimu weewale byonna ng'okozesa amajaani ge bayita aga azima genda bakuwe amajaani ga azima oba aga salusa mukwano gwange wenna ampuliriza gwalina alusa zikumazeeko ebbanga abaakawesa kugana amajaani be bakujulira bagamba endwadde nnyingi nnyo osobola otwalagana amajaani bagamba nti ogatwala gawonya ebirwadde bibadde otamanyi mu mubiri okakkana biwonye lwa amajaani gano Mungu yagateekamu baraka genda bagakuwe atagalina wuwe gagulira abaana bagamba nti abalina omusujja ogutawona genda balina eddagala abakyala ensoga zimbe bagamba nti weebali mugende munnange babajjanjabe abaami ensonga z'ekisenge eddagala bambi onywedde lingi nnyo owulire obikooye bagamba gezaako bano era bagamba gwe yatula ne ku ddagala lyabwe tolaka Yohani baani bonna tokkirizanga kyabulaabula mukomawo dokita omugambe tokkiriza bano bagamba ku lwa Mukama Katonda bakuvaako oteredde nga Allah bateredde mu baraka bakuvaako oteredde era bangi bagamba mwebale Karo Yohani kabisa onuuna kanuune mu ddakiika 3 nga kyenje ogiraba nga gwogenda mu kisaawe osamba kapiira
balina kye bayita royal extra zino zonna zonna package z'abasajja balina kye bayita royal extra kano nno bagamba kava Tanzania direct tayongeramu yadde amazzi wakaleese wakapaakinga kuva munda mu ggwanga lya Tanzania bagamba kano kakugogolera ddala emisuwa mubiri gwonna obukyafu bwonna ne buvaamu balinaako okusiigako kalinga kazigo osiiga kasiige osiiga kasiise ku musajja mukulu gwe bisigadde n'obireka yeggwako wano ogamba kati bannange omupiira ngukoye eddakiika 9 ziweddeyo kampumulemu gwe kennyini bakayita tonziriranga okitegedde kakati genda wali kuna Mirembe Road ku mafuta ga Lubis Kazimeka Volcano Bus Park we bali edduuka namba 314 endwadde zonna abalina gonoria musujja ogutawona nze siina appetite nze ate omugejjo nze nzisa kumukumu nze ate nnyina kino balina ne sipure mugende munnange babibawe kakati kwate namba y'essimu 079 96 14 09 0749 96 1409 oba MTN 0779 95 92 45 mukwano gwange genda bakujjanjabe tosirikira bulwadde bwo kakati no njagala tuddeyo waliwo amawanga gaagano batudde n'akafaananyi nkafunye baleme kwekwasa eggwanga naye yabaddeyo bano baagala kumiitinga ggwanga lya Irani Amerika emaze okulaba nti ebawa pulaani zaabwe nabo bagamba twagala kumiitinga ggwanga lya Irani bali mu kusaba owe Qatar akole entotto abatuuseeko omusajja omuyiraani bagamba twagala tumumiitinge ng'obudde bukyali oluvannyuma lw'eggwanga lya Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif yafuddeyo n'agamba I want to assure Iran ayagala okukakasa eggwanga erya Iran as brothers agamba baganda be we will never let you down tetujja kukuvaako tujja kubeera naawe emirembe n'emirembe amiina era wano statement eno ereetedde Benjamin Netanyahu okugamba ono omukulu bano Abapakistani nti bafuuse ekizibu kati nawano Prime Minister w'eggwanga erya Qatar batudde n'amawanga ga Buwarabu 1 2 3 4 5 6 7 8 amawanga 8 batudde bagamba tugende tu meeting Irani ensonga gye bawa bagamba nti bakooye okubeesingira ku ggwanga eriri ewala ate akaseera we katuuka ne baba disappointinga bagamba nti bafunye okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo wakati mu lutalo luno balabe kye badde batamanyi era bagamba nti beetaaga okumiitinga ng'amawanga ga Buwarabu batuule babeeko ensonga ze bakkaanya batuuke ku nnyooge olukwe olw'okutta General Munir Field Marshal munda mu ggwanga lya Pakistan ninja kulukuwaako ndowooza nkya insha Allah Mukama Katonda wanaaba ayagadde ina wano byendaba wano waliwo mu Middle East akoze ekyokulwanyisa kyennyini ekya Amerika waliwo addidde drone ya Amerika yennyini n'agikola Amerika tinaba kulaba nti obeemulaba mukutu gwa CNN gwe gulipotinga ensonga zino gugamba nti ono alabika amaze okulaba nti ate akola ekyo bano abasajja abajja mu Middle East nga bazze koppa bukopi olowooza bazze kulwana nga yazze koppa bya kulwanyisa bya Amerika kati yamazidde okulaba nti ate ekyokulwanyisa akifulumya era agamba nti kiri tayaali era agamba nti akadde kona kigenda mu ddwaniro kiza nkutegeeze Mboko Ride and Title Company Limited ye company eyeesigika okutuusaako ebyuma saako n'okubiddaabiriza bakutuusaako services zino wammanga bakugu nnyo mu kuddaabiriza esi wamu n'okuzikola mu kuzikuguza n'ozikola service
balina amayinja ageyambisibwa mu kusala ebyuma ne tiles, balina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa, balina ebintu ebikozesebwa mu masomero, balina ebyuma ebikozesebwa mu offices nga printers, photocopy machines n'ebirala bingi nnyo, balina ebyuma ebikozesebwa mu plumbing ate nga bakola n'omulimu ogwo, bakola omulimu gw'okubajja bakolera ddala, balina ebyuma ebikozesebwa mu kukanika wamu n'ebyamasannyalaze, balina ebintu eby'omu hardware byonna babirina, bakutambuliza ebyamaguzi paka wonna oba ebyokuzimbisibwa byonna paka munnange w'obyetaaga, bagaba abakozi wamu n'emirimu egiri ku contract. Okitegedde kakati bakubire ku simu 07550 33 48 95 oba 0788 33 48 95 bannaffe aba Mboko Right and Retitle Company Limited beranga ate munnange obeekwata mu nsonga zonna bajja kubeera nti ate bakolako mu ngeri emu oba endala. Ensonga za Muniru General Field Marshal olukwera okumuta bagala kumutanga bata General Kassim Suleimani ani yamuta Trump ne General Mahdi zonna neza zikuleetera lunaku lwanca inshallah era tumanye n'okumanya Israeli ezzaako ki mu mbeera yonna. Muzikirize ngenda kulaba nti ate nkukwasa bannaffe ab'ettuli omukeze basobole okulaba nti ate munnange bakwongerayo nakiki bakuleetedde olunaku olwaleero. Okay, muli gudu nze ng'omu ndi okay ng'onyumidde akambalo kala yeeyo lwakuba obwambalo bwewano totandika kasegenda olabawo olina engeri gye bukola kavi wano kwegamba ogenda okuvaawo nga naawe era kati gwe kasenkende gwe era weesiimye kuba otuukira ogwo okwawukana nga era kale omuganda bwe yasinziira ogante ekiwoomera amatama abiri naye gwolaze standi yo ojja kuba bulungi. Ekalangala byabadde bitya? NRM yawangudde akalulu. NRM ewangudde akalulu akekalangala yakawangudde kusira ku mawulire okusinziira ku byalangiriddwa naye nga budde bwagenze okuba emisanasana abadde batuwa ku bifaayo aba SEC yagenze n'abannamawulire baayo nga batuwa balaga nti NUPS omumbyeko baire ne South Africa yawangudde omupiira South Africa alitesobola kutawangula mupiira nga waliyo ki nga refu yalinga yadde ku saidi yaabwe kigiramu kona wali kubwe obunyigiri South Africa yawanguddemu omupiira kyewuunyisa refu yabadde akyekubira refu alayika adde ku saidi yaabwe bayitawo okusinziira ku mupiira engeri gye baguzanyeemu naye era byamupiira akitegedde kuba mu ngalo njogedde South Africa yazanye ne South Korea yazanye ne South bava kuzanya kati ati ngambye era ewangudde newunyisiza kubanga South Korea era ku South Korea bamugjeemu era mutima nga era efaalaika yadde ku South Africa newabula omupiira ate munnange kuba leefu agenze mpira gyezizanya abadde bagikuba hands down leefu tazeyeka South Africa nga tekwatazeyeka ajjeeko n'abakuumi leefu musajja munene era bwensoose okulaba bambi ate yasuzeeyo yabaddeyo ejjo olwedde yabadde atuuseyo leefu yadde yatuuseyo yatuuseeyoko n'abagamba mujje muwagire bannange mujje muwagire era bwatudde ne bawagira nze nande mpagira South Korea asose gumya South Korea nande mpagira South Korea kuba South Korea by the way it's a very wagira South Korea ate babadde nande mpagira bayire bafiirwa omuzannyi nande mpagira South Korea bagenze okujja mu kapiira kusanga balina ekiyongobero naye oba oli bagamba batemyetemye endobo baadde banaye kuyingira kisayi babatiisiza bizibu bingi bye bayise kulinga kufa yawo yali muzannyi w'amaanyi yali kooci bategedde gy'oli wamaze kambate mu mupiira kweri South Africa ne South Korea yatonasiibula musososojja musanyama soko obuuze ku bannayuganda njala bajjukiza nga bwentera bagamba musabire ku ggwanga erya Uganda ba ebigenda maaso mu ggwanga Uganda
Julius emikono wanika bwofukamira nga weesabira neggwanga lisabire by the way temutujjukiza naye nze nja bajjukiza kati ngenda kweyama okubajjukiza waliwo abeerabira obwavu bungi emirimu tewali sente wozifuna zidduka mangu abalina balina abatalina tebalina amabanja mangi mateeka ganyenyezebwa tusaba n'abekikwatako nabo batuyambeko ku sayidi emirimu by the way PDM mu budget bagitaddemu katusuubire nti oba oli akusanya kino tunafunamuko ku PDM lwakuba munange bangambye nti okuwa akakadde ono akakuwa okuwangisa emitwalo 10 ate bakuwa 7 ku kakadde jeno yali yabigaana naye nze njabagaane kuseeteza PDM bongereko tezimala bongereko naye okiriza n'omuntu agamba nti nali nsika kabalagala nengaggawala okuriziganya n'engombe eyo waliwo ekintu kyebakulekeraakeera n'ateekaawo ebbakuli n'asiika paneni oba ne batambuza oba wakati akyasobola nakati kwebali lwitwali ne Hajati Misa ne omukyala Sharifa Buzeeki ku media center ne bagamba tebakyakkiriza wadde bakimanyi bakikola mu bukyamu bano bafumba mmere biki ebyo okubyetikka emmere ne mugyetikka juzi wakaligaba ekiyawo mu kawungeezi wadde tekikkirizibwa bakigaana naye bano byebalina bye basiika bafumba biki byonna tebyasigadde kati oyo asiika kabalagala oyo omugagga naye takyasobola omugagga oyo alina ebizimbe eby'amaanyi nti mugagga ku kyalo namubuuza omulimu wa sente wazijjawa nti nali ntunda kabalagala bwe yagamba kisoboka tubalaba ku bitimbagano jajja wange jingo temuwakana ana tamanyi Makalena mubadde ki Makalena alina kyeyasigazayo zoli jajja wange kyobola banze nanyigidde South Africa namusobola tuli tugire tusibe tugende oyo byazze musika South Africa kagobako mutonzi waffe yalina ekyenkomeredde South Africa kongula nga njozi ayeza nga tugala efa alabika eno South Africa munaye muli bafirika bannaffe tetulina kyabakolera mubeere bulungi era mweraba Bomuchakala season 3 Double Energy Mawins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 20,000 zokka wezeemu amaanyi